Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliza tegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Amagye ga DRC, Democratic Republic of Congo, gavuddeyo ne gawakanya ekirowoozo kya President Paul Kagame ow'e Rwanda. Gavuddeyo ne gakiwakanya. Lwaki gakiwakanyizza? Ye ekirowoozo ki kye bawakanyizza gwe mukwano gwange ali yampuliriza? Kutegeeza nti nno nkwanirizaako nnyo webale kwekuumira ku mukutu guno ogwa UG Update TV. Kutegeeza yonna gy'osinzira okola kyamaanyi nnyo okuba ng'oyimirizaawo amayengo gano. Gwe atanaatweyungako kirya wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Mmwe abajja mu comment section ne mu commentinga ne muteeseganya mbaagala nnyo era mbeebaza nnyo. Bannange woba osanzeyo eggulire eritakusanyusiza tovuma buvume kuba tusuubira nti nno mu comment section waliyo abantu ab'ebitiibwa ab'enjawulo abajja ne bateekayo ebirowoozo bya bannayuganda. Kati gw'onooteekako olulimi oluvuma ojja kuba tutukoze bulungi nnyo. Tubaagala nnyo nammwe nti mubeerawo ne mubeerawo channel eno mwabalayikinga musharinga, nammwe tubaagala nnyo mikwano gyange. Gwe ayagala otweyungako nkugambye kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo tufollowinga obeere nga okeepingibwa ng'oli updated ku buli kigenda mu maaso oba luddawa kasita kibeera nga kikkwatako kutegeeza gwe okumanyikwa, nze nja kuba nkikutuusaako. Tulondamu si mawulire nti no tugaweereza, tulondamu amasunsule ebyo ebitugasa eggwanga ebituzimba ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Kaakati saagala kulwisaayo. Eggye erya Democratic Republic of Congo livuddeyo ne liwakanya ekirowoozo kya pulezidenti w'e Rwanda Paul Kagame. Jjukira nti nno Paul Kagame yavuddeyo n'agamba nti nno DRC bw'enaaba eyagala emirembe n'okkomya political conflicts eziri mu ggwanga erya Congo ssaako n'okutta abantu, erina okukkiriza n'esaba ne basiizinga fire ne batabagana n'akabinja akabayekera kano aka M23. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Yabagambye nti nno Paul Kagame nti tewali ngeri ndala yonna yonna yakutabaganamu, tewali ngeri ndala yonna yonna yakuzza mirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okuggyako engeri eri emu yokka yokka, mwe kutuula n'akabinja kabayeekera ne musiizinga fire ne mukerekeraawo okulwana ne mutuula ne mukkaanya ku ebyo ebyetaagisa. Bino nno newankubadde yabyogedde, amagye g'omu ggwanga erya Democratic Republic of Congo gagaanye ekirowoozo ekyo. Lwaki? Gagamba okusinziira ku President Paul Kagame bye yayogedde, ate bwe tuba tubigase ne statement yakolebwa ekitongole kino ekya United Nations, yagamba nti nno kyenkana 4,000 ez'abajaasi abava mu kabinja k'abayeekera ka M23 bonna abalimu basingamu ba Rwanda. Era lipooti eraga nti Paul Kagame ayina engeri gy'afacilitatingamu akabinja kano aka M23 okusobola okulaba nga bateeka olutalo mu birombe ebirimu eby'obugagga eyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kaakati amagye g'e Congo gavuddeyo ne gagamba tetusobola kutwala kirowoozo ekyo ekya President Paul Kagame kyayisizza muffe tutuule n'abayeekera tutabagane tuteeseganye, era bagende ne tunaatutuule nga tuteeseganyizza bajja kwetaaga okuwulira sayidi ebibenefitinga ku sayidi egasa Paul Kagame okusinziira, kubanga bo bagamba olw'okubanga Paul Kagame yafujjirira omusimbi yasapootinga buno olutalo lw'abayeekera lugende mu maaso nga balumbagana amagye g'e Congo, nti bo basuubira nti era ebijja okuba nga biteeseganyaako bijja kubeeramu personal interest eza Paul Kagame, era tebandyetaaza basindiikirize nnyo kutuuka ku extent mbu batabagane batuule basiizinge fire mbu ye bamulekera emirembe. Ajja kulaba nga Paul Kagame abadifiitinze kubanga ekyo ye kyayagala. Ayagala bano balekeraawo okulwanagana, ye asobole okutwala by'ayagala mu mirembe nga bano batabaganye, kubanga kigambibwa nti y'omu ku bakolagana n'akabinja kano aka M23 akabayeekera akamaze emyaka n'emyaka nga katigomya eggwanga lino erya Congo. Jjukira nti nno emabega
n'aggambye nti akabinja kano kasazeeko ekitundu kye bayita Masisi ne Katale, ebibuga ebyo ne kabitwala. Bino ebibuga bibadde biriko like miles 8 ne 43 kilometers okutuuka ku kibuga ekikulu ekya Goma. Kitegeeza nti nno Masisi ne Katale ze zibadde key areas, administrative areas, two routes ezisobola okuba nga zirinkinga n'okufacilitatinga n'okusaavinga ekibuga kino ekya Goma. Kati baabisazeeko ne babitwala era biri mu mikono gy'aba M23. Kati Abakongo oluvannyuma lw'obbasuuza ebyabwe ne badduka ne bateeka ku katonde kannyuma, bagamba nti nno tetugenda kubanga tuganya kuteeseganya kuno kugende mu maaso tusobole okuba ffe nga tuyamba Paul Kagame ofuna by'ayagala, ate naddala nti yateekamu olutalo luno ssente okuba nga lunyinyitira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bagamba bagenda kulwana bwezingire okusobola okulaba nga beddiza ebyo ebitundu ebyabatwalwako. Gwe ki ky'olowooza ggwe mukwano gwange? Njagala ojje mu comment section otutangaaze, obeeko ne ky'otangaaza ngeri olutalo luno gye lugenda mu maaso. Bakati luvudde teruli between DRC saako ne M23 rebels, wabula muzzeemu amawanga amalala mwe muli eggwanga erya Rwanda saako ne Uganda nayo bagimentioningiranga. Ngenda kukuleetera amawulire nkulage lwaki Uganda bagimentioninga, kubanga bino Paul Kagame amaze n'abyegaana nti asapootinga akabinja kabayeekera kabatujja ka M23. Omusanga alina gy'agusindise nti baba alina okunenya. Abagambye temulina kunenya nze, temunsibaako matu ga mbuzi kundiisa ngo, n'abasongera ku ggwanga lye baba banenya. Ggwanga kiggolowooza lyabasindise abajaasi bano mu ggwanga erya DRC lye baba banenya. Ngenda kuba nga ndikuleetera, tugenda kuba nga tukomawo. Gwe ky'oba okola kirira bukkirizawo wansi kwona ku kigambo subscribe okoonene mukade, tugenda kuba nga tukomawo tukuleetera information tukubuulire Paul Kagame ate ye azzeemu atya era yeewolerezzaako atya. Gwe mukwano gwange mpuliriza, tubaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo ga UG Updates TV.